I'm actually handling entire federation kati ndina mu policies kugeza kukutereza platform for all. Engeri gyogedde ku federation emabegaka omanyize ebifa mu federation mbimanyi kuba ndi mukulembeze mu federation naye waliwo abantu abatabimanyi and they based on the propaganda spread by different some media people nti federation teina kyekola. Federation yeyambye eti abayimbi President Eddie Kenzo ngonnyonnyola gwe nga president wa federation. What are some of the things that federation has helped artists win? Ekisookera ddala federation yayamba abayimbi okumanya nti obumu bwetaagisa unity. Abantu bayimbanga buyimbi oli n'ayimba music we n'abeera eyo nga tamanyi na kigenda mu maaso ye ng'alinda kintu kimu ayimba oluyimba bamuyite alinye ku stage ayimba agende naye ng'ate music yono before stage akola ssente. Kati abantu bangi baali tebakigoberera naye bwe twajja ne idea ya federation ne tukola structures associations countrywide for inclusion all of us then ne tutandika okubuulira abantu ebintu nga obulungi obuli mu bwegassi omuntu okubeererawo mu bubi oba mu bulungi munno mu kabi. Ekirala ne tutandika okubanga ate twejjukiza nti banne mwakitumanyi nti tuli mu 2024 2025 naye tetulina copyright. Our music is not copyrighted. Buli muntu akozesanga bw'ayagala. So we had to start chasing for that, like massively, aggressively, all of us together, not an individual. Then, ekirala twasobola okutuula ne government ne tugiconvincinga netuwa obuyinza okubanga twekolamu obwannannyini mu bukulembeze okusobola okubanga twesakira direct mu government. Mwe mwava n'okubanga baatuwaayo kasako abantu akasobola okubanga kabayambako like a quick relief by that time kubanga abantu bali bakyalimu empewo ya covid nga bw'omanyi. Then ne tusobola okuwaayo abantu ku ssente n'abali mu byalo ne tubakubira oli najja n'akwatayo akatono. Waliwo bannaffe abaali bafunyemu zi setback bayita tubasembeza tuddamu ne tukola meet and greet. Tulina enkola eya mental health okuba abannaffe abali challenged here and there nabo twabakuŋŋaanya ne tubabeererawo ne tubatwala mu malwaliro abamu bamazeeyo emyaka abalala myezi abalala baava baddamu ne bakola. Then tulina n'enkola ya jam session tusobola okumeetingira at least every now and then okulaba nga twerabako ne tutesanga kuyimbe zokka oba back stage naye nga ffenna tuzze ng'ekituleese just meet and greet tulaba ku banno n'okusobola okuinspiringa abaana abapya okutulabako nga tuli mu kifo kimu. Awo wonna nga tulaba kwongerayo Mr. Eddie Kenzo kankubuuze waliwo abantu abamu nga bagamba nti ssente z'abayimbi tebaazifunako. Criteria ki eyaliwo omuyimbi okujja okufuna loan from the SACCO? Kubanga ssente ezo zaatabula nnyo abantu zaaliko ebigambo bingi abamu bagamba Kenzo sente yaziwadde bayagala. So njagala otangaazeemu abantu criteria ki eyaliwo omuyimbi okufuna ssente biki ebyali byetaagisa okubatangazaamu katono. Omuntu yenna ekisookera ddala olina okusooka n'obeera interested in that nti I'm interested. Then bw'obeera interested you join the circle, you become a member, you register as a member ne bakuyisaamu then you borrow as a member, not just being a musician nti buli musician ava buviyo naganjala sente, but you have to be a member of the circle. Away from the federation, back to the music. Eddie Kenzo, there has been a lot of propaganda ngabantu bagamba mu Uganda temulimu international artists, but I think that is people who are biased that say those things. I believe you are one of the people representing this country very well based on the numbers and records. So obuteewaana kuba mmanyi toyagala nnyo kwogera ku achievements zo badde nsaba leero engeri gy'okyadde ku kibuuzo tubuulireko. International award oyina mmeka? Sizimanyi na muwendo nyingi nnyo. Tuweeyoko ezimu ennene ze tumanyi 5 oba 6.
almost buli award nze ngifunyeko ezisinga. I've been nominated almost in all international categories, including the World Music Award, nagiwangulako. Of course, Nickelodeon, BET, nomination for Grammy, and also I influenced for winning of Grammy. Omanyi mu Uganda katulina Grammy. Because Najane Marty B and Marty B last year yawangula Grammy, and we had some of our songwriters and producers, so they also considered as winners. So Uganda is a Grammy winning country. Nenga ekyo kyonna, of course, it is because of my influence. So we have achieved it all, basically, in terms of award recognition. How many countries outside Uganda have you performed in? Since like almost everywhere. West Africa nakayimba munsi ngandoza 20 repeatedly. In Europe, I think I've been everywhere. France, najetolole ebibuga byonna. Switzerland, Finland, Germany, Sweden, Norway. Menye chindaka Europe almost. Mulimu abantu abagamba Eddie, mulimu abantu abagamba mbu abayimbi b'Uganda bebafuluma abweru bayimbira mabaala. Have you sung for stadiums outside Uganda, theaters, auditoriums? I've done that all. Okay, that's amazing. It is public information. You can go on YouTube and tewali kyenjogera nga tekiri ku YouTube. So what is your best moment we wali ogenze nga munsi za wabweru eyo? Joyinza okugamba nti moment eno yali akabi. Nali wabweru. All moments are memorable because ekisookera ddala nze bwe nali ntandika okuyimba ebirooto byange ng'omwana yenna avudde mu ghetto ayiiya oba olwana kufuna breakthrough osobole okufuna recognition ofune n'ekyokulya otereze obulamu otereze ne family kyoba osinga okubeesingako. But along the way Mukama yagenda nnyongera omukisa okwe-expanding obwongo from one level to another mu kumanya, mu by'okuwandiika, mu by'okuyimba, n'exposure okumanya what is happening somewhere. Nensobola okubanga ncomposinga music n'agenda ate ekyali extra. So achieving that alone nze buli moment gye nalinyangako oba gye nafunanga, it was so special to me. Sinza kugamba mbu eno ekyasinze obeeri kuba buli kimu kyali surprise and mean a lot to me according to my story, basing on my story. Ekisookera ddala nze ndi muntu eyatunda music nga I'm selling my own culture. I'm selling myself. Nga n'olulimi lwennyini lwennyimba mu nnyimba lwange. Okusanga obusanzi ng'omuntu ali eyo ng'ageegenya olulimi lwo kirina engeri gye kikuzzaamu amaanyi nnyo. Gwe kibanga bw'onaafuluma n'ogenda ewantu n'osanga omuzungu n'agamba oli otya, okimanyi osanyuka nnyo. Kati nze buli moment gye natuukangako nzijukira nayimbako mu nsi ezoogera Portuguese and Spanish nga Equatorial Guinea, Puerto Ricos, Colombia ezo nga they don't even know English, nga kyebamanyi kyokka Spanish or Portuguese, naye nga ate wulira n'Oluganda kwegamba ng'Oluganda luli wala nnyo mu nnimi ze banzirowoozezza nako, naye n'olabanga music abajja eri yonna gye bali najja n'abayingiza mu lulimi lwaffe ogenda okulaba balugeegenya bayimba n'okaaba bakaaba. So all those moments were phenomenal. Awe nini wenjagala okubuliza Eddie, kituufu abantu kye bagamba mbu omuntu alina kusooka kuyimba luzungu breaking international? I don't think so, kubanga one of the biggest song in the world, the biggest of all time, they are not even in English.
Biggest of all time kati nyimba Despacito. Nyimba nga Gangnam Style. Despacito, Gangnam Style. Nyimba za reggaeton zitwazi nenyo wano. Nyimba waliwo nezava mu West Africa nga zangerewa abantu nga bangi menye kindeke. I think music omwachi asinze okumenya records ate na staying along until today tali mu luzungu. Nkitegeera ekyo. Kati ngo okuwabula omuvubuka omuto ali mu music ajja ngali akami. N'okuyimba oluzungu si kibi senga omuntu aba alumanyi bulungi. Nkitegeera. So kati okuwabula Kenzo yabaki ebiseera ebisinga nze ndi Pan-Africanist. Njagala nnyo okwetu